oluvannyuma lw'okuwummulamu olunaku lwa jjo ng'akuza amazaalibwa ga Kristo. Munna NUP Robert Kyagulanyi ayolekedde Buvuma ku bizinga okwongera okuwenja akalulu. Abawagizi batandise okuwemberera ekidduka kye ng'anaatera okwesogga akatawuni k'e Nakawuma. Bamuwerekedde okumutuusa ku mwalo Ekiyindi kumpi kwagala kumuyingiza mu mazzi. Poliisi yabasazeeko era olw'obusungu obungi nga balabye balesezza kye baagala wabaddewo okusowagana nabo n'emiggo ne givuga. Kyagulanyi ekidyeri akirinnye buli ddakiika 15 okuwera 5 ez'okumakya ku mwalo Ekiyindi. Waliwo abaagadde okumubugiriza ku mazzi ne bamugoberera n'obwato obutono. Okuseeyeeya kubadde kwa ddakiika nga 3 n'agoba emitala ku mwalo Ekirongo. Asanze abawagizi bamulindiridde okumulaga essanyu era kyakoze abadde tannava ku MVPAM n'asooka abawuubirako ng'akozesa bendera y'eggwanga. Waggumbulizi kaaba nako kawa munywanyi we. Abalunnyanja bamwaniriza na kyennyanja akimukwasizza asoose kwavula. Okuva ku mwalo Ekirongo wasomokedde okutuuka ku kitebe kya disitulikiti y'e Buvuma waliwo kumpi kilomita 12 ez'ekkubo ery'ettaka ly'oyitamu. Mu butawuni obutonotono bwagenze ayitamu, abapoliisi ab'ebyambalo ebipya babadde babuyimiriramu okuziyiza abantu okugenda ku kkubo. Ku kyalo Bugema wakyamye n'aggulawo woofiisi z'ekibiina e Buvuma. Bw'amaze okuggulawo ekitebe n'ayolekera ku mwalo gwa Kasaali B wakubye olukuŋŋaana. Ayaniriziddwa abantu bagambye babadde tasuubira. Songa kumba selubula kumba people bela bimba katamba bimba joga katamba joga kunga nakaziba kunga bebindunya bimba fulu tanka bimba bana kamba kobe kino amazima gene mbaire tidi nti wano ndi kuja kwaganawo bantu enjira dona bakitairemu emisanvu enjira dona dirimu abasirikale balobera abantu okwidda wano aye bona olunaku lwaleero olwavudde ku feri buli kkubo tusanze bataddewo abasirikale ng'abasirikale bakutte emiggo era ntegeezeddwa ti abantu bangi babalemeseza okujja n'amaato agabadde gajja olwaleero lwe bakkiribwe bajjukidde obasaba life jacket. Buli lyato eribadde lijja wano nga babalemesa. Museveni kyasinga okutya asinga kutya bantu. Atya nnyo okulaba nti abantu balina omuntu gwe bawagira. Bano abasirikale bonna babawadde wooda ne babagamba temukkiriza abantu kulaga Kyagulanyi ne banne buwagizi.
asabiddwa munnaddiini kyokka n'ono asoose kweganga ti byonna byagenda okwogera abyesigamiza ku kitabo kitukuvu. Kuli bajagamba omusumba politician kansome wano ndyoke tusabe ate mukolo gugende maaso. Ekigambo kya Mukama ne kiryoka kigira Samwiri nga kyogera nti nejjusizza okufuula kabaka Sawulo kabaka kubanga azzeeyo ennyuma obutangoberera so takoze biragiro byange. Agumiza Kyagulanyi kuba ebyokwerinda abazze bamutambulirako. Wiiki bbiri eziyise Jeno Mugisha muntu yabadde eno Mugisha muntu naye yabadde n'abantu nga 10 n'abasirikale 2. Tubadde tujjanga neebuuza lwaki oliko ab'amagye bangi, lwaki oliko poliisi nnyingi, kkiriza nti Katonda yerevu wakutadde. Amina. Ate bw'amaze n'abambalira olw'okumuzibiranga amakubo. Empewo weebanga ewujja bweti, ewujja miti miwanvu, n'ekirala tera okulaba ku mikutu nga bakubulokinze okubaako gy'ogenda okukampayininga, ate abalala ne babakkiriza. Baleka mbategeeze, Katonda gwe tuweereza ayagala abantu bonna, Katonda wa bwenkanya, Katonda ng'akwazise tiyagaasi mukozese buki. Era kino kitwale nga kikulu nnyo. Honorable ate President, njagala okukutegeeza Katonda alina amafuta ag'enjawulo g'akutaddeko, Katonda alina amasannyalaze ag'enjawulo g'akutaddeko, n'olwekyo by'oyitamu nywera. Onakkaatiriza ebyawandiikibwa ebikubiza abantu enduulu n'abazza ne mu aleluya. Obukulembeze tebukoma ku muntu omu. Yesu yasibira ennaku 4 n'abivaako. Enkuma ey'amataba gye tusoma mu Bayibuli yatonnyera ennaku 4 n'ezikira. Abaana ba Isirayiri baatambula emyaka 4 ne giggwako. Kaakati bw'otunuulira obukulembeze obuliwo bwa myaka ameka? Atuuse n'okubajjamu ensimbi n'asonga ne kwebwe gavumenti byasemba ekolera abantu n'awunzika ng'abaagaliza omwaka omujja ogw'emirembe. Mwene mukole bwe muti, mwene mukole bwe muti, mukole bwe muti, musituke muleete webale enjiri tebagituulira. Eyo mukulu aleese ssente webale, teekaawo webale. Sigaze dakiika emu nga mmaliriza nsaba gavumenti ng'omusumba w'obusumba buno ekole ku bintu ebiruma abantu n'abavubuka. Kubanga kati abavubuka nga bwe mbalaba wano abamu temulina mirimu, ekyo kibaleetera okubeera amirule. Njagala kubaagaliza omwaka omulungi 2026 ogujjudde emirembe n'okulonda obulungi, naye ate era tekirimu sitaani omuntu okulonda ate n'akuuma akalulu ke. Mukama abeere nammwe. Abakulembeze abalala ensonga z'obutaba na koolaasi yadde okulaba ku kamunyeenya k'amasannyalaze bazanjiza ng'eziruma ab'ebuvuma. Newankubadde bali ku nnyanja amazzi amayonjo gabawonyera ziizi. Tubasaasira okuba nga tumwena amazzi ga kunywa amayonjo, tubasaasira amagye ku mazzi agabakwototadde, tubasaasira ekibba ky'ettaka. Buli mukiki guba gulina responsibility yaagwo, buli mukiki gulina obuvunaanyizibwa bwagwo. Mbadde wano nga mbalaba ng'abasinga muli bavubuka abali wansi emyaka 35. Omukiki gwaffe gulina obuvunaanyizibwa bwagwo. Mukitegeera bannange, obuvunaanyizibwa bwakugoba ani? Ebizibu bye mulina ku nnyanja bannayuganda bonna bye balina. Nalaba n'ono omukazi ow'amagye ng'ali wano akubye raale fasobolo nga kikola mu bumenyi bw'amateeka, kuba abasirikale tebalina kuyingira mu byabufuzi, naye nga batiisatiisa bwe mutalonde Museveni tebagenda kuddamu bakkiriza kububa. Kaakati olunaku lwaleero bazze wano kubanga bazuukuse, bamanyi mwe mulina obuyinza. Babalimbalima nti katubaleke muvubemu kubanga bamanyi ekiseera ky'okulonda kituuse. Olukuŋŋaana lukubye ku ssaawa 8 Kasaalibbi ku kisaawe kyagambye nti akikoze mu budde lwa butataataaganyizibwa poliisi mu kkubo. Poliisi yekola obujagalalo, bwe bate tutataganyiza tewabaawo buzibu bwonna. Tujja ne tutuuka gye tulina okugenda mu budde, ne tukola kampeyini yaffe mu budde,
ne tuddayo mirembe mu budde, naye kubanga bo tebakkiririza mateeka, tebakkiririza na mu ddembe ly'abuntu, kyova olaba bali wano, tebali wano kuuma security, bali wano kutiisatiisa bantu. Abasuubiza okutumbula embeera z'obulamu bw'abantu nga yeeyambisa ennyanja. Tuli ku kizinga kino naye ebizinga mu nsi ezaffe ebizikibwako mu nsi ezaakulaakulana kiba kya bugagga, eno ennyanja kya bugagga, eno ennyanja bugagga, naye lwaki mu abantu abagibeerako mbeera baavu nga temusobola na kubeera n'amazzi ga taapu gabona bitundu byonna? Saagala nnyo. Ebula ennaku 20 okutuuka ku lunaku lw'okulonda nga 15 January 2026. Ab'e-Buvuma abakubiriza okwesa ennaku ezisigaddeyo bamuwenjeza akalulu. Prosesi eri nti kanoonye, kalonde, kakuume, bwe bakola ki? Kati tuli ku levo ya kanoonya. Njagala okubasaba baganda bange ekyokukola ki kino. Number 1, buli omu ku mmwe alina abantu abamuwuliriramu, buli omu ku mmwe alina abantu bayogera nabo. Oyidde oyogera nabo maaso ku maaso, oba oyogera nabo kasimu, olina ab'omunju yo. Njagala okubasaba baganda bange, tulina ennaku 20, tulina ennaku 20 ye zikyawera n'okuwera, tulina ennaku 19, 18. Bassebo ne bannyabo, njagala obbasaba buli omu abeere part of this. Buli omu ali wano osobola okubeera Kyagulanyi ow'omu maka go, Kyagulanyi ow'oku kyalo kyo. Disitulikiti y'e Buvuma ekolebwa ebizinga 52, erimu abantu abawera 11,809. Bano basaasaanidde mu magombola 6 ne tawuni kanso 3. Olunaku lw'enkya Kyagulanyi wakwolekera disitulikiti y'e Mpigi gy'agenda okwongera okuwenja akalulu. Nze Patrick Ssenyondo, e Buvuma.